Honorable Mathias Mpuuga omubaka w'Ennyendo Mukungwe atangazizza nga bw'atavangako mu ofiisi ye ey'obwa kamisona wabula yava mu ya kibiina. Nava buvi mu ofiisi ne sava mu Parliament. Kyobulaba nga nsazeewo nti ensonga eyo ngenda kugittukiza. Ebintu ebyagirimu si bizibu kutegeera. Nebye twateesaako si bizibu kutegeera. Ne gavumenti byasaba ekole si bizibu naye okugoberera ndowooza kikulu nnyo okuwa essuubi abantu baffe ndi bitwogera ku nsonga tuzireka mu bbanga ate ntubuukira ku ndala. Ono agamba nti omulamu omukulu gwe yeeyama kwe kuyamba abavubuka okubabangula mu nsonga ezibatwala mu maaso naddala mu by'obufuzi so si kulwana ntalo za byabufuzi. Ensonga eyo nkulu yasimba neewe obweyamu eri abavubuka ebbanga eriise tujja kwongera obbawo obudde. Mpuuga akattirizza nti kino tekisoboka kutuukirira singa abamu baba balekeddwa emabega. Ekyo tosobola kikola mu ngeri ya kiyita mu lujja nti gundi nkusanze jangu nkwe mentorship. Weetaaga platform, weetaaga omwaliro omutuufu ate oguli stable. Ndowooza tusooke tukume buli enkuba gwekuba abasaasaanye tudde mu kasolya kamu kyangu okukola nga muli wansi wa kasolya kamu. Kizibu okukola nga buli oli ali ku lubalaza lwa ssubi olala lwa ttegulo omulala lwa bbaati endala ya bitoogo. Tusooke tunoonye platform emu tusobola okwogerera. Ono akubiriza bannayuganda okuvangayo okwogera ku nsonga ezibaluma wabula n'alabula obutakopa ebigenda mu maaso mu Kenya. Example ye Kenya nungi naye ebyafaayo byaffe n'ebya Kenya birala. Bannakenya bakola ekintu kimu ekibayambye okutuuka we bali nti basobola okufuna obusika succession obusibira mu bbwa. Ebirowoozo bya bannayuganda bangi ku by'obufuzi byafunda. Buli gwaffe ababirimu wakati n'ababirengera obulengezi okusemberegana okutula ku mmeeza emu twogere ku bye tutya. Kubanga ekizibu kya bannayuganda ekisinga obunene kwe kutya okwogera ku bye batya. Mpuuga asabye ebibiina by'obufuzi byonna okubeera obumu kw'otadde n'okwebuuza ku bantu awo eggwanga lisobole okutebenkera. Asaba beera nga goodwill weeri. Ekikulu kya byonna nti buli kibiina kya byabufuzi kirina ebirowoozo bibeera ku mmeeza emu ate nga ebibiina ebisinga biri represented ne tugattako n'okwebuuza ku bantu mu kiseera ekigere byonna bisoboka bulungi. Mathias Mpuuga okuva lwe yafuna akasiimo ka Palamenti ka bukadde 5 bangi batandika okumuboola nga bagamba nti zino ssente za kibi era azizzeeyo ekintu ky'ataakola. Emboozi eno ekusakiddwa Kavuma